Febituluma ng'abasawo b'ekinnansi tulina ennaku yaffe, tulina ebizibu byaffe ate nga bikwatagana. Tulina abantu abazze beeyita nti bakulembeze naye nga baatujja mbuzi olw'omulugube ogubaleese okujja okunyaga abasawo b'ekinnansi kubanga bamanyi tetwasoma. Tulinayo abantu abatwerimbiseemu nga beeyita abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi naye nga ombuuza jjajjaawe nga talina wadde omuzimu gw'ekiyenje. Ne batandika okuvuyaavuya abasawo baffe abaawansi nga babakubamu enkiiko babayitamu babakubamu enkiiko babalimbalimba. Naye nsooka okubeebaza bannamukono bwe ntunywa bwenti tewali alina lubugo ekyo mukyekubire mu ngalo. Lwaki mbagamba bwe ntyo? Ffe bajjajjaffe bakozesa mbugo, naye abamu embugo bazifudde okikubyamu enkiiko. Ebintu by'abajjajja lwaki otambula nabyo n'otuuka n'okutambula n'ebyawongo bya lubaale ng'ogenda olaga mbu olina amaanyi, ago maanyi gali luddamu? Jjajja atugamba nti ebintu bye tebibuuka masaŋŋanzira okuggyako ng'olina gy'ogenda okukola nga wala n'obiteeka mu nsawo. Olwo obiteeka mu nsawo n'ogenda n'omala okukola omulimu ate n'obiteeka mu nsawo n'okomawo mu mbuga ya jjajja n'obikansira. Naye bwe batambula n'embugo zino bo balowooza embugo zeki? Bannange mbannyonnyola ffenna bwe tusamira ku luggya lw'abajjajjaffe tubeera bakabona kika kyaffe. Bwakwatibwa lubaale obeera kabona. N'obwakabona tebabuyigiriza buyigiriza, buyigirizibwa ne jjajjaawo akusamiza oba ateeza. Era kyenva mbannyonnyola nti satifikaati gye tugaba ng'abasawo b'ekinnansi ebayambako kumanya nti gavumenti okubuuza nti ekiwandiiko kiriwo ekikugamba nti oli musawo mutuufu, naye satifikaati si bwe busawo era si ye lubaale. Abantu abakuliriza ensonga eyo baagala okusaanyaawo obujjajjaffe. Mbabuulira ebigambo byange, nkulembedde emyaka kati ngenda mu 4 andi mukulembeza w'abasawo bakiki b'ekinnansi. Naye bwe nzirayo we neebaka ku kitanda amaziga gampitako ku baganda bange limannyinazi. Neŋŋamba bwe tuva awo tugenda baleka wa? Tugenda balekera ani? Naye bannamukono baali batandise n'obakola mu operation era nga babagambye nti anye ejjembe ly'embogo oba ejjembe lya Samira mugaleete wano tugalabe. Anye eddiba erya jjajjaawe lyamulekera ng'avudde mu nsi nalyo lireete. Sokuya bakubuuza emmundu eyatta ejjembe ly'embogo naye nga waliwo nga jjajjaawo asamira lubaale oyo. Ekyo ne tukimala ekyampisi n'enjogera ekyama nga ngoba male ojja wange ne mugamba kino kyokola kifu, teriyo bbaluwa ntu egamba nti abasawo b'ekinnansi bakwata anye ejjembe. Mukama n'annyamba n'awulira ebigambo byange era ne tutuuka mu kkiriziganya era tukkiriziganya naye bulungi. Naye nga waliwo abavubuka abaali batambula naye abanoonya okuzimba ennyumba mumwe kubanga mala alina. Bamugamba lwaki ssebo taata oli mulwadde kati ennaku zino naye otulese otya? Tunaabeera wa?
ne batandika okuteekawo okulya. Bannamukono buli ajja addukira Mukono, nze banzaala wano bamusuuta ndese sizze buzimu no Mukono, naye abazzi baagala otusaanyaawo. Mukono gye bateeka ebikolobero, gye bagamba nti eri ebikolobero, Mukono eri abasawo ababbi. Lwaki ogamba nti Mukono eri abasawo ababbi nga ne mu kkanisa tulinayo abagaba amasankalamento, naye ogenda omubabuuza, ogenda omukwata nga agabidde emyaka egiwera 10, ogenda omubuuza nga kyaki emwegaana nga agamba ekyo tumumanyi tabangako faaza. Tulinayo badokita emulago bambala amagawuni ne batwala n'abantu mu seeta ne babasala, naye lwakoze ensobi n'aleka ebyuma mu muntu. Bwebamubuuze bweba waabire eddwaliro dokita eyabaaze bagamba nti oyo tumumanyi mufere. Naffe tulina abafere abatujjamu Abasadaaka Abantu betulwanyisa bagende, kubanga omusamizi omulungi asaddaaka nkoko na mbuzi nate. Naye batuteekako amayembe gente oba ag'embuzi otulisengo. Tweza musango ki? Buli avaayo akuba ffe, abalokole balinyirira ffe, abakyala balinyirira ffe. Ne kyenva mbagamba bwe nti abakulembeze abali wano Mukono n'abalala basigaddeyo, kubanga wali abasigaddeyo, ne mujja omukazi era akaayi nga ne Mukono gye yajja wali egi nga Mukono temanya bagisalamu, twagenda ne male nga tanyaba kuba mubini, nga bakubye essabo lya Ssekiwuka, agambye ab'ekika nti amayembe gaago asingiseeyo omusawo bamugyeko miliyoni ezi. Nze nagenda ne nayinyanyi bbiri okugenda okuyamba abantu banyi bakwatibwa kubanga bazza musango, ne sente naziweereza naziza. Kakati ku ssaawa eno yagamba nze nasamba ndi mukulembeze w'abasawo b'ekina. Ani abagamba mu byobuwangwa n'ennono nti omukazi ayinza okukulemba ebyobuwangwa? Ani abagamba akwagala okusaanyaawo ffe? Bali balina ebigendererwa byabwe, babazimbyemu amakalina, bagenda balimba pulezidenti muzeeyi waffe nti munnange nze pulezidenti gye, naye pulezidenti namutuukirira ne munnyonnyola ne mugamba njagala nkunnyonnyola pulezidenti omukyala takulembera bya buwangwa na nnono. Abo bonna nangamba ebyo omukyaki nabitereeza nebyobuwangwa nja bitereeza, tekikkirizibwa. Empale tesobola kuyita mu mutwe, biri bigattike, biri bikoppe, naye ffe tetukoppa bikoppe, tuzaalibwa nabyo. Mikwano gyange abalungi, nzize wano nga ntumiddwa gavumenti, yentumye gye muli, nga gavumenti egamba ebeebaza okuuma emirembe. Kyova olaba mu mirimu gyammwe emirungi abamu wadde balimwamu ebituli, naye Ssekyawusa egamba nti teri bantu balamu kusinga musawo wa Kinansi. Era nebagamba kyova olaba mu biseera eby'obulwadde yabakkiriza mukole, abakwatako. Era negamba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni n'agituma nga 21 tujja kuba Kampala. Makindye bwe tumala okuvaayo tugenda tulaba omulungi waffe pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni, batuwa olunaku olutugenda omusisinkana. Bannamukono njagala mumanye
bw'oba tomanyi kanyigwa mukijinja ng'omukono guno gukuluma abo abantu abatujjamu abeerimbika abajja babalimbalimba ne bajja babasuubiza emmotoka bwe njija wano nenkuwa emmotoka kati ku ssaawa eno nenjiwa chairman on tebayiye eba yammwe olina nja n'abalimba pulezidenti Museveni yabawadde ettaka bannamukono n'abagezigezi ne balikola ki n'abawaloole abagezigezi ne balikola ki naye abagezigezi bwe babitwala kati waliwo omugezigezi omu yagambye yafunye omukazi mukadde nnyo netunulidde omukazi omukadde oli nga tasobola nakwefiiriza webagenda kuzimba ofiisi ya mukono mukono batuwadde ofiisi era abasawo bonna yaggwanga lyonna lwaki ogizimba mu Kampala oba kyaggwanga lyonna kizimbe ekitebe kizimbe mu Kampala nereka kutabulatabula wa mukono. Tulinayo abantu abajja mu kulembeze naye nga badde bafere ng'era omulimu gwabwe bafere nnyo tubadde tubayigga emyaka gyonna nga tulina ebbendi group tubadde tubayigga ebbanga lyonna nga nkyali vice president wa Mama Fina nze naliko vice president wa Mama Fina naye kyamuntyaya butaba na mazima ekyamuntyaya bulimba buno si bufuzi buno bukulembeze omukulembeze yenna talimba muntu ayogeranga amazima agatuukirira kubanga bolimbiramu abamu si baavu bolimbiramu abamu tebakwagalamu ssente naye baagala nkola nnungi eyinza okugasamu mutambulire wamu era kwekwawukana naye nenkola ekibiina kibaita guludene personalized urban standard centre kwekunjijayo netukira pulezidenti ogwokubiri nemugamba pulezidenti waffe tuyambiddwa tutyanga abasawo nagamba genda ogatte ebibiina era nenja nyonyola ab'ebibiina nti bannange mugatte ki mugatte ebibiina tubeere wamu tutambulire wamu bagenda okulaba nga tebanyina okuva emyaka gyonna tebanyina kyebakoledde basawo nga balina kuteekawo nzi kubanga nina obulumi ndi musajja musamize manyi nti wekikugwako kigwa ku nze ennaku gyoyitamu mu lubaale nange nze nakava okusula ku buliri naye nga ate nyine obuliri obwebbeeyi maze emyaka mingi nga nyina ebikambugo ekitegeeza mmanyi kyemmanyi ne bano ababajja ne babalimbalimba nga babanoonyezaako katemba olw'okuba nga bajja okukola ki okumanya nti ffe tetwasoma bajje batufunjanye waliwo n'omu yagamba nti nze mbivuddemu ebyabasawo naye maze omubaketta bannange temwakiwulira kati wemuba mwakiwulira nga mugenda n'abantu abo omuntu n'otambuza omuntu ng'ogenda omulima nti wano we bagulidde enkya n'ozimba woteeri abasawo mujje nga bagulidde ettaka pulezidenti yabawadde ettaka ebyobulimba n'ozimbawo woteeri nojja n'ogamba mbawadde ettaka emitiyana mugenda kuzimbako eddagala ogenda okutuukawo nga wasimbawo payini banna abasawo ekina njagala mbabuulire muve mu bintu by'omuzannyo muve mu bintu by'okukola ki mwe mumanyi eddagala ate mwe muyinza okuyamba eggwanga lino Uganda era omulimu gwaffe gwe twagala tusaba gavumenti etuyambe tufune minisita owakajja ave mufe kubanga abaana baffe basomye tulinawo ne bannaffe abayivu ne lwaki abantu batuzanyira ku katemba ffe tetukyukangako nga tetubangako ba people power tetubeerako nkola yonna
eremesa gavumenti kutambula naye tweyanziza nnyo gavumenti okuba yeekubye mu mutima nemanya nti baganda baffe ne bannyinaffe buli omu alina ekkubo lye ate mbambuulira ffenna tuli mu risaaki tunonya Katonda naye bw'olaba abagenze abalemesezza gavumenti beba abagenze abali eyo bwe bamala okuva eno nga bakumpanya ne bafuna omukisa ogw'okubeera minisita bw'amala okugira ng'agamba ndokose kubanga teri muntu alokoka nga talina bikolobero bye yakola buli alokoka yenna aba mubbi aba mutemu era nze nsaba gavumenti nti weba enoonya abakozi b'ebikolobero egende ebanoonyeze mu kanisa y'abalokole kubanga ebasingayo obubi kubanga tosobola kugamba nti natta gundi egingi awo obujulizi nze natta gundi egingi naye musaba Katonda nze okwenenya lwaki sikwata nakola gundi ekintu lwaki sikwata kale nno tusaba baganda baffe ne bannyinaffe mukume bajjajjammwe kubanga mwe mumanyi Katonda era n'omulokole omutuufu agamba nti walooseeko ekitegeeza kigamba kuloota nti Katonda abasiiza obubaka bwe ng'anyimiridde wano nga mbagamba tulina bakabona baffe ne banyabbula naye tubadde tubasaba akabona abatuufu batandika okutungiza engoye ez'omu kyaki kubanga nabo bali olwaki bamyoyo bazambale tukwatagane nabo naffe tuzimbe amakyaki agasobola okuba kubanga ffe naffe tuli bangi naffe tugenda netusaba olunaku olwaffe olwokusatu okugamba nti mukasa si Katonda mukasa malayika ogamba kiwanuka si Katonda kiwanuka malayika naffe tusaba mikwano gyaffe abalungi naffe tulina bamalayika nga boolabe bawandika mu kitabo nabo misambwa kubanga njagala mbabuulire ffe tulina omukisa nti jjajjaffe yennyini ati owaffe nga bwe bagamba mu Katonda wabalokola akola naye owabajjajja akola tofangako kubanga bwe bakutwala era okomawo naye Yesu Kristo yagaana okulinnya ku mutwe gw'abantu wabula yafa dda era talirabika abantu bonna bagenda kufa nga banoonya Yesu Kristo taligenda kuddamu kulabika emyaka gyonna naye jjajja mukasa bwe bamuyita jjajja mukasa si Katonda omuzimu gwa jjajjange si Katonda nagwo muweereza eri Katonda kubanga Katonda yatuwa obwa Katonda n'atugamba mugende muzaale mwale nammwe mufuuke bakatonda oboolaba obwa Katonda buli mummwe nze mbabuulira ebigambo byange nga nze pulezidenti Jeno Jemba Lumira Mayengo nkulembera ebibiina 30 okujjako ekibiina ekyagano twegattako kyebakyusa ekya Uganda n'eddagala lyayo era ekibiina ekyo mbabuulira kyava mu Benigulu ne kigenda oli n'ateekako waali amiira simanyaani ne kibeera nga kyadda mu bantu ne tubeerako n'ekibiina ekya Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ekya Maama Fiina ekyagano twekola ki otwegattako kubanga nabo balina ebigendererwa byabwe ebigendererwa byabwe ebyobulimba mu basawo ekibiina ekirala ekyabadde ekyakulanama sisobola kinenya kubanga kulanama si musawo talina lubaala era talina muzimu
aba abantu bakopi nakagambako ku maama Fiina kubanga agezaako okugereesa naye era si musawo wa kiki wa Kinnansi ajjudde. Omusawo w'Ekinnansi ajjudde yalina amaanyi ag'enjawulo. Mikono gyange abalungi mbaagala nnyo bannamukono kubanga wanendese wenzaalibwa n'ekibi nnyo omuntu okuva eyo najja n'abalimba nti agenda kubayamba kafuwe taliiyo omuntu ayinza kuva eyo najja n'abagamba mwabe Emukono ngenda kubayamba nebuuza gyavudde olugendo atambudde atya bavuddemu nga tabayambye lwaki alumiriddwa Mukono. Bangamba baganda baffe abamu abaawuguka abatazze wano kubanga bwe bakola ki mubagambe bave mu bintu bye babalimbalimba. Abantu tubamanyi tuzze tubamanyi era abamu badduse n'okudduka bagamba totutwaza ffe tubivuddemu katugende tukola bizinesi y'abantu era kati basuubuzi naye nga badduse n'ebintu byammwe. Mbabuulira Pulezidenti Museveni okuva yalinnya ku bukulembeze kubanga musamize munnaffe. Abantu batandika okugyayo ebikozesebwa nga babirya era senga abasawo b'Ekinnansi tuli wala naye ku luno akalukani akalulu konna ke mulaba tebabalimbalimba abasawo b'Ekinnansi walimu enkola etegese okutusaanyaawo ng'abantu bagamba nti abasawo b'Ekinnansi badde abantu bwe bamala ttiimu eri okuwangula bagambe nti ffe tulina sitaani era tulina akawaayiro ke tuwanyisa akagamba nti omuntu yenna bw'alikwata ku ddagala aliba mulogo ery'Ekinnansi. Naye nga weebuuza abazungu empeke ze batupiika ze tumira bazikola mayinja oba bazikola miti ya ddagala. Tulina okwerwanako, tulina okubeera obumu, tulina okwagalana. Ebigambo byange sirina awo wenkomye